Muri bulungi. Tule bulungi nyabo. Asokera mukyala. Vivi boza kuba tulaba. Ladies first. Muli mutamwe n'abalaba BBS Telefina. Mugamba mutamwe bale kwekumira ku BBS. Mwe bali kwagala Florence. Nange mwagala nnyo. Lwakuba takimanyi. Nenga mwe bale kubeerako amanya gange nze Vivian Tendo. Kansubire musibye bulungi. Basibye bulungi kayo ke kabayise Mwanje. Babuzeeko. Mbalamusiza nnyo abandaba amanya n'eddoboozi. Nze Henry Mwanje omuyimbi wammwe owakabi. Bannange nsanyusa okubeera ku kikya kyanje Florence webala okumpa omukisa guneeno n'omukulu Saimo Kapata webala okumpa omukisa Kapata kawalata ate byebimu ako Kapata okay nsanyusa nnyo ya bana mwebale kubeera ku BBS Telefina mwebale kwagala music wa Henry Mwanje mwebale kwagala music wa Vivian Tendo wamu ne mwannyinazi Florence ne music wange ajja nabawaka gundi saka temwakala watu wakati katiza mu poster ngandi kuli bad girl nga tetunakala wakateeka yo ku lunaku lw'okulimba kateekayo ku first April njagala twogera ku nsonga ya nkakasa ku mwenna buli omu yali abaddeko mu management nga akulemberwa yes ate era mwenna kumpi mwavaayo ndowooza oli yavaayo wayese nono the new eagles yavaayo naye was it last week kale mu bbanga lino tulabye ku mbeera ebaddewo eriwe ya Serena Butter ne Abitex ku cha music ngenda kutandika na Henry Mwanje mu mbeera eno music abawaani nze ku lwange nsuubira okuba nti music singa contract obeebeera eweddeko abeerawo wa muyimbi omuyimbi naye bwe batenaggwako kuba oli bwe biba kati ate nga mwebiri nga mwabiteekamu mu ndagaano nti ennyimba za zoono oba zoono so kati bwebanga zoolina nnyini kubanga akusayininze manager nze ngamba sigala zize naye lwakuba kale era mba ndabanga of course kiba tekisooka ate kiba tekisoboka kityaga biri mu ndagaano ati lwakuba nti kale nze kulwange ndaba nti kisoboka mu mateeka naye ng'era tebasobola lekerawo gamba nti zange ya so kwegamba kibeera wakyakukola kisimanyi nakukimanya kikulemye n'okutamu kikulemye okwogera kigambo tekituufu kyolina okweza tekiba kyabwenkanya Vivian yali obaddeko mu simanyi ebyo bwe wali ovaayo bwe mwali mwawukana embeera situation yali etya kati olaba nga Henry kyagambye nti olumu ekintu kiba complicated nnyo naddala nga kya contract because contract ebaamu like ebamu kale maybe byemusuubira and all that temanyi ebintu ebyo byonna bibeeramu so I think before you sign a contract olina ogitegeera that is one thing cause tetujja kwekubira nnyo ludda nti tugambe bannange bamanager babi no but then bwe kibaamu amateeka nti olina obba nga ogasomye era ng'ogategedde nti oli ataddemu bwe tuba twawukanye nga contract etaminatingiddwa music asigala manager n'obeera very nobeera ng'oli sure about that before you sign bwemba mazeeko contract ziba zange ate ne webeera ng'etaminatingiddwa for example olemeddwa okubaako ne by'otuukiza kitegeeza ffenna buli omu tawadde munne kiki kyasuubira kitegeezera zisigala kale genda ozimba eri nange era kuba tewali agendako era ku makya awo oluyimba lwa Henry Mwanje aliwo omuyimbi omulala lusigala lulwo but the problem comes with written agreements you understand yes bweba teweddeeko wasobola okuviira n'agamba mbwe ennyimba zino zange naye ate era wabaawo ensonga lwaki tekoze eki teweddeeko so ensonga ezo zennyini zikuleetera okuba nga mwenna buli omukala alutwala oli n'agenda n'amanaja n'aluyimba n'omuyimbi n'alusigaza